aliryoka kazangira kunsiba alanganyira kana kabyeze kyali kato nakalala ka myaka esatu kali ku ssomero nawe ntandikira bayamiwa munyambe basobola okunyamba bamuzira kisa katonda abantu beyatonda balina ekisa bami munsasire ekyantuuseko nate sikisuubira mu nsi eno nange nabadde nnoonyeza baana bange kawoko amafiina mundeeba simuwulira buwulizi simumanyi guys kakati ekiriwo ono y'amataala tusooke tubireko ebyo kakati ekiriwo essaawa zino bannange olunaku lweggulo nabadde nammwe nga tulina omusajja omukulu nosooka ojje sayidi wano sooka ojje wano aha omukulu nabadde ejjo jangu eno nabadde n'omukulu ono eggulo nga ne interview tetwagikoze gimalako ng'amaziga gamutta oluvannyuma lw'okumubbako epiki mu bitundu by'omu kizungu awo ku kasaawe akazungu ku kasaawe akazungu awo zaali saawa nga mekampozi saawa zaali mu nnya ez'ekiro kakati olunaku lweggulo twabadde twogera nga njogerako naye ng'amaziga gamuyitamu anoonya kyakuzzaako takirina nga ne boosi we mu mbeera eno yakanya kimu njagala piki yange naye njagala okusooka okwebaza bannayuganda olw'omutima omulungi gwe mwalaze ku live ya Brunoke. Jukira video yasooka okukwatibwa yakwatibwa musajja mukulu Elif Media soko je Elif Media sebo jangu kuwemu bulijo ga kusikuwa sebo jangu kankuwemu bulijo nabagamba social media ina amaanyi TikTok ina amaanyi ne mumpakanya ne bwenjogerere saawa zino omukulu nasobola okukyusa obulamu bwe olw'omutimbagano. Omukulu ono yakwata video ya trendinga nga ono bakamubbako pitch okitegeera Elif Josa asobodde kufuna ono omusajja wamusangawo soko uze kuba tulaba anti gwa akoze amaanyi ag'enjawulo ne tufuna pitch bbiri mu kiro kimu okimanyi ekyo kakati ono omusajja nali nzikira waka kati awo ku poliisi y'ekibuye waliwo bino bigundi nagivu byakuba ebyo we nasanga afukamidde nga nebuuza omusajja poliisi emuggyeko piki bamukutte neŋŋamba naye saabifaako nnyo ne tusigala nga tukira ne musajja wange wa booda kali bwe ntuuka ku sheero wali neŋŋamba wa booda naye omanyi omusajja oli twalizeeyoko kati tugenda okuddayo gayi ng'asala wali ogenze bibyo wali ŋŋenze bwe ntuuka wali neekuba mu mutima neŋŋamba naye kanzireyoko ono gayi ayinza okuba alina obuzibu obutali bwa bulijjo gayi nga musanga asala ekkubo ne mubuuza waye kiki nga mwana banzibyeko piki yange bagibbye badde ya mugagga erererere nembuza bagibbidde wa nga mbadde Boston waggulu eyo kwe kulikodinga video ezo kozi nalaba gayi nga yeetaaga zaali ssaawa nga nnya kitundu kozi bagibba ssaawa nnyeri poliisi nemugamba genda olipootinge ekibuye so ssaawa ezo wakati wa ssaawa nnya kitundu n'ettaano we namusangira ng'ali mu kkuba alajjana nalaba omukute video ng'akubira na ssimu nagamba kati nva ku poliisi yali akubira boosi we alina boosi we yali akubira ng'amugamba piki bagitutte era ffe abamugumya ali tagenda nakudda waka leero toli mu maziga ng'olunaku lw'eggulo piki bamaze okugikujjako awo kati abantu banyonyole bulungi tebabitegedde bulungi nga bamaze okujjako piki awo embeera yali etya mbeera yali yakutya ya miranga yakwazirana mbeera yali yakutya nnyo nga nafuna ekikangawa muli nawulirangawo nze nga ninganga gwe batemye twalabye akatambi nga bwakuba omulanga waliwo abantu abavaayo munda awo abamu balina ku bodaboda tebasobola kuyambako eyasobola okuba nga nnyamba yasooka nanvugamu ate nantwala
bali ababbi pishi yange gye batagenze ne mugamba baba eno si gye bagenze bali bakutte eri nangamba ha era tewali kyakola kati bagenze sikyasobola bagoba awo nenjivaako nenzirukamu kawo noonya wa eggezi bwe nalabira ne poliisi nga naye zze basirikale okubanyonyolamu ne baŋŋamba nti genda katwe ku poliisi we reporting tujja kuginoonyereza ku kamera. Bwatuuka ku poliisi embeera yali eti? Natuuka ku poliisi ne reportinga. Natuuka ku poliisi nga abasirikale balina abantu bangi nnyo bebakolako nga n'abantu baali balina ab'okusiba bangi mu budde obwo. Ab'okusiba baali bangi. Kumpi nga reception yonna yali ejjudde nga nange sina nawe nsobola kuyitako mu budde obwo. Naye we bamaliriza ne babayingizaayo gye bagenda ossula oluvannyuma nange osi nankolako. Kati we yamaliriza okunkolako ate naŋŋamba nti nange nsooke ŋŋenda eriwa bali eri be basibye mbu nange neetooloole ŋŋendeyo eri munda. Kati muli mutima gwange ne neebuuza ate osi lwaki ayagala kunnyingiza eri munda. Ogende mu basibe gye bali? Ŋŋende eri bo gye bali abasirikale bo gye bali. Ate nga nze mbadde nali simanyiwo ku poliisi yaabwe bintu byakusooka kwetooloola olyoka ogenda eri. Kati ate ngera ye walina obuduukulu bwe basibiramu abasibe. Kati mu budde obwo nze nafuna ekirowoozo ne ŋŋamba bano abasirikale ate nange bagala kunsiba. Nange bandabanga oba omubbi ali omu ku bali simanyi. Bwe nalaba nga tebannyambye balinga nga abagala okunziza ate mu byekisiru nenfubutuka nenvaayo mu poliisi yaabwe nenzira mu luguudo. Bwe nadda mu luguudo nempulyange ennaku ennuma nnyo nga ndaba ne gyendaga nti ayo simanyi byakunyonyola boosi wange omulimu guweddewo nyina omwana omutewaka nyina ali kusomera asoma mukazi wange gyali awaka tayogera kwegamba nendaba nga obulamu akayumba ke tulimu kakusasula nendaba nga obulamu bukoze eki bugenze nensooka nnoonye kyenzizaako nga ekigeza bwe wagenda ku poliisi n'omusango tewaguyingizaayo? Musango naguyingizaayo nase kyakutiisa ate noddukawo? Tewali sadduka ne bampandikira ligundi eno reference era ne bagimpa era navaayo nayo nenjitwalira omugagga. Kati nze saddukayo buddusi omusirikale yaŋŋamba kati weetoololo gyeno naye nga ndaba newenetolola ngenda eri gye bali sina kinyonyaayo sina kyeneetaagayo olwedde bamaze okumpandikirako akabaluwa. Kati ate ampita nti ngenda eri gye bali neneebuuza ate kati ampitira kyaŋŋamba ki okugenda eyo nkoleyo ki. Era onafuluma wabweru natuuka ku luguudo nempulya nga ennaku ennuma natandikirawo okukaaba nenkaaba nakafulumayo ku poliisi waliwo ebibaati awo saidi zaawo waliwo nekikubo kira kidda muli nesooka neŋŋamba kati ntandikiddewa nga mpulya ennaku ennuma. Ono omukulu we yakusange? Abakulu abo we bansangira era ne batandikirawo okunnyamba bambi. Olunaku olwajjo lwonna ku makya wasiibye ng'essubi likuwedde nga tolaba kiddako ne tutuuka ng'obudde butandise okuziba anti kati awo abantu batandise okukubira amasimu baagala kulaba. Ekyo ekikeseza olunaku olwaleero Bruno K yakoze live soke twebaze Bruno K mwebaza bambi kwebaza Bruno K byonna byokoze ne Shira Price ne muganda wange oyo Elf Media ne muganda wange oli bamuyita Amidu muvuzi wa boda bannange nga kwotadde naawe muganda wange w'amawulire mbebaza mu jo wantuseeko nga olaba tonzijukira obadde tonzijukira ekyamazima mbadde sikujjukira kubanga nakujjako na interview amazima gennyini jo nange byabadde binsobedde nga obwongo nga tebuli fit nga tebuli steady. Etegeeza singa twesanze wali nga tosaana kujjukira nti ono omusajja yazijjako na interview nga sisobola nakujjukira mbadde ate nga twegedde okumala eddakiika nga 3 mbadde sijjukira nti nakulabye nako bulaazi. Kakati owulira otya essaawa zino bakuwadde piki mu live gye mwabaddeko mwakuŋŋaanyiza sente ziri miliyoni nga meka? Ekyo kiba kyetaagisa kubuuza ndowooza Bruno K. Nze kinawulireko zaali miliyoni nga 12 bana yayogedde yakoze ne video n'akyogerako.
kati nanyini piki ye mwamukoze mutya nanyini piki mukusooka ye mwabadde musonda piki yani mukusooka abadde basonda piki ya nanyini piki era oluvannyuma omugagga naye nyini mukusooka abadde basooka ekirowoozo kyabwe abasonzi ba piki badde bagala sonda piki 2 kikyabadde ekirowoozo kyabwe piki 2 naye gwe mukusooka badde onoonya kimu kufuna piki ya mugagga kye nabadde njagala era nze nabadde nnwanirira mugagga ye singa afuna piki ye waba agifunye era basobola okugimpa nensigala ngera nkola teyeralikire nti banagikubba yabadde tasobola kuneralikia nti banaginzibako okuleka okukyusaamu obukyusa nti kati mbadde nvuga ekiro nvuga emisana kyekyabadde kigenda okuddako kakati oluvannyuma lw'okufuna akasente ako ezigula piki 2 eyiyo wawulidde nti naawe ogenda kufuna piki yo wawulidde otya because kati saawa zino egyenjogerako yino piki yo yeno piki yange kulira amasanyu ku mutima gwange nembula fakiti yogera ng'otuddeko ku piki yo esooka oyogere ngo njagala otuuleko najibu tambula modde side eno kaakati essaawa zino eno epiki yo eno epiki yange gyewafunye gyenfunye olunaku lwaleero ogifunye naleero mpozi mu kiro kyakeesezza olwaleero mwafunye akasente leero nemugenda nemugigula essebo obalansi nga tomala gatambuza kamera nga tuli mu kulikodinga shot ogivuga bubi tebekwata bifu jangu wano wansi kuba light nfu kakati wetwogerere sawa mukulu yafunye piki mpya yeno kati obadde ogera ku kyokuvuga ekiro okuvuga ekiro wakuvuddeko nakuvuddeko oti gye waŋŋambye ntiwadde obyanza bubyanza siina stage muganda wange mbyanza bubyanza essebo kyetagisa kyokufuna stage ate kyetagisaamu era ku ssente essebo twafunyeyo ku busente obuyitayitamwawo obutandikibwako nze nga nze baganda bange abo abanyambyeko mu nsonga eno kyebakyasobodde okunkolera okusooka okunziriza ekyuma ne element nga obiraba kyebasoose okusooka okunkolera kati owulira otya okubanga olina piki mpya ku ssente gyotakutteeko bannayuganda basaze nogamba katumuwe omusajja oli essanyu ly'amaanyi ku mutima gwange era bannayuganda mbasabira birungi mu nsi eno mbasabira birungi byokka mu nsi eno mbasabira bisinga mu bulamu bw'ensi eno era kiba kyetagisa fukamira nga mbebaza nze nfukamira nembebaza bannayuganda bonna bebaza okuntuusa ku mulimu gwange guno bannayuganda mwebale nnyo bannange buli annengera kati ekyuma kikyo kati ekyuma kyange kino sigenda kuba nti nkola ntwalira mugagga naye yadde kyange nsaba katonda oyo yatonda abantu n'ensi eno ankwatireko okukikuuma kibeerewo ababbi baleme kikima bakimpadde ekyuma kino nga kirimu tracking device ng'omubbi ne waba akibbye eri gye basobola okukinoonyereza ne bakifuna otogambye babbi tebagenda kutegeera ti mulimu tracking device banagijjamu ye bati tebamanyi weeri naye katonda musaba nnyambe ankuumire ekidduka kyange baleme kintwalako bambi otidde okugikubbako ntidde era okuginzibako naye nga ngenda kuba nga nange neekuuma ogenda kwekuuma otya ngenda kwekuuma nga ngezako ovuga emisana ebyekiro abivuddeko sokodde wagutumalirize kaakati famire essaawa zino gyetwadde tutwogera nogamba nti omukyala ali waka ate omukyala kasiru tayogera mu mbeera eno omaze okufuna ekyuma kapito omufunye omwana abadde okusomera school fees kyemanyi kati bwobanga weekolera sente zo ojja kuba mufuna kati ndowooza munfu kyokuwa ekyenyanja bakuwadde eddobo essebo era kati genda olobe ofuneyo ku kyofunyeyo bannayuganda omutima gwe bakulaze oyinza bagamba ki bannayuganda omutima gwe bandaze mbaagaliza bulamu bulungi mbaagaliza ebisinga nga nabo webanjagaliza omulimu nabo mbaagaliza katonda abakolere bye basinga okwetaaga mu bulamu bwabwe abongere ku myaka gyabwe basobole okuwangaala mu nsi eno eneeyisa y'ababoodabooda abantu bagamba ababoodabooda akaabe ababoodabooda mweyisa bubi muvuga bubi mutukolobola mukola butya ate ne mutuwemula agagambo ebigambo ebyo bambi nze boodabooda naakagiyingira sinabagiweza mu kitundu kya mwaka era nze wemba nvuga ku luguudo okwo
newe nsanga omuntu ng'ali mu mmotoka n'abanga nga avuze bubi kale nga tavuze bulungi oba n'anvugisa obubi teri muntu n'omu nze gwe mpanyisiganya naye ebigambo binene era waba nvugisiza bubi nsobola okuyimirira ne bamala okwetereza ne ndyoka neeyongerayo naye nga simuweereza bigambo by'amaanyi nawe okimanyi nti mulimu abaweereza agagambo mulimu abaweereza ebigambo ebinene mulimu n'abasonga mu b'emmotoka ng'alaba muvugisiza bubi mulimu ababoda abamu olusinga ayita kuw'emmotoka w'emmotoka n'abanga ate n'avuga bubi waboda ne bimusobera ati waboda wafuna chance n'ayitawo nadda mu maaso g'emmotoka n'amuwooninga ekyo nkiraba ku luguudo bakikozesa nnyo abaana ba boda naye bambi n'oyo nnyininyini abeera avuze obubi bambi naye sikyabadde ayagala obudde obwo naye yeekanga akoze ki oba oluusi ayinza okuba alina kasanze mu maaso n'ayagala akawugule ng'ate gwe omuli kumpi awo n'olaba nga akuvugisiza buki bubi kati nanyini piki eri ye wamuvuddeko nanyini piki eri bamuwadde piki empya nekyeŋŋamba ye kati afune gwateekako piki essewo yafune bawa piki kuba kati toyinza kubanga guno omuze gw'okugabagaba n'owaamu munno nze eyange sigenda gigaba yange sigigaba era nenanyini piki oli gwe mbadde nvugira abadde yabadde yaŋŋaana okugaba piki ye era nga ngivuga ogu omu kati obadde omanyidde bajaaji naye nogisobole ndagisobola boosi wa ate no etika bangi paka eri mabega neri ebadde erina akatanda neri naye badde kalina akatanda naye ng'ate akeeri nga kazitowa nnyo ng'egira nesituka nosituka ng'otiseeko abantu babeka eno bagikolera nga erina okuteekako emabega abalala kati eno ate yo eyinza okuba tesituka naye oba otaddeko abantu eno emabega tesituka Okay, kati nga tumaliriza nze njagala kwebaza Bruno K ne tiimu yonna nga bakoze omulimu Erifu Media yakuta akatambi Sheila Price omulimu yagukoze bulungi bannayuganda bakuwadde ku ssente ate ndabyeko ogenzeko ssebo ne mu saluni kukola kusala kavi essebo bampise wali eri bakuyoyota ne banjoyota kubwerere okimanyi nti oli celebrity kati biserebu manyi ga Katonda serebu sebo saluni ajetu asalire waffe olwo oba serebu bampise wasaluni ampise nasalira kubwerere ku firi Erifu mpozi nangamba nkuyozayoza olw'okuwona ebijambi ebyo era nanfunira n'omuwala ajati nankola ku sikulabu bakoze ne kasikulabu wali nankola mu sikulabu mu bulamu bwange mbadde ngambira babulabi nga sibintuukangako naye nange olwaleero era bintuuseeko omubulamu bw'okutola babulabi nga bantu bakola kasikulabu mu saluuni essebo olwaleero bakusikulabizeeko essebo ne bakunyiganyiga muno mwonna n'omukazi n'asooka akikwasaganya fiiti essebo ensi olaba otya kuba kati bakuggyeko eri ensi enkadde kati ndi mu nsi mpya oli mu nsi mpya nagenze mu Uganda empya baaba kati ndi mu Uganda mpya kati olaba bipya piki mpya oyiyo jaketi lino mpya element mpya mubadde mu Uvrage bakuwadde piki eno essebo tubadde mu Uvrage kati kadi byonna gwabiyina yode boss byonna nze mbirina eri manyago byonna eri manya gange bweyagala bweyagaza kati nina kweyagala bweyaga pozi wamwewa pafe gaba ngamba mukyalo mukyalo ntenjeru kirwa ku lw'emukono Katosi Road gye wavanga otunga engatto yo nawabingambye nno tokyabijjukira essebo wali mutunzi wangatto nali mutunzi wangatto nojja e Kampala n'otunga engatto nova mu ngatto nenfuna piki boda wadde ogimazemu emyezi emeka giwadde giweze ndowooza emyezi ng'eri ena gisuseemu emyezi ng'etaano giwadde wakakola mu bodaboda so kati kitegeeza nti mu myezi 5 ovugiddeko omuntu mulala naawe n'ofuna piki ate yiyo okimanyi nti waliwo agivugidde emyaka 10 nga talina yiye ogwo guba mukisa gw'amaanyi nebaza Katonda eyatonda byonna mu nsi nebaza Katonda eyatonda abantu mu nsi abannwaniridde okufuna nange omulimu ogwange era we ziba mpisa neyongedde okuba n'empisa mbadde nyina empisa nate empisa zeeyongeddeko kati zeeyongeredde ddala okufuuka omuntu ate wali obadde ki luli mbadde muntu naye nga njira olusi nenyigamuuko ekiteetaagisa ne kati nsuubira
byonna bigenda kuggwawo ebyo. Ate kati kofunyeemu ku piki eyo n'ofuuka omugaggawo omukazi tomugoba. Ate mukazi wange bwe bulamu bwange kaŋŋambe kuba yakanzaalira abaana bameka 2 twagala tuzaaleyo n'abalala mu maaso eyo. Kati ate Katonda watuwadde omulimu kati ate tugenda kweyongera kweyagala bweyagazi essebo tomugoba. nze ŋŋamba oyo n'amala ava mu bulamu bwange nnyinza n'okufa. Naye yakulabyeko kuva ku makya tannaba kundabako kuva ku makya ate kuva jjo ejjo yandabye ekiro ssaawa 9 ez'ekiro. yakomye okukulaba yandabyeko ssaawa 9 ez'ekiro ewaka nvuddeyo ssaawa 12 z'okumakya ga leero etannaba kuddamu kundabako. kale banaye ensonga bwe zito bwe ziri. Nze omukulu kamute wano koleza piki ssebo koleza piki ze kankusiibule wano ove wano kati empozi ng'olina ky'oŋŋamba nze. Pozi nyongera okwebaza baaba webale kunteeka ku mpewo webale kunteeka ku TV webale kunteeka ku live ensi yonna endaba webalire ddala omukama akuwe by'osinga okwetaaga mu nsi. Amen. Oba weetaaga ekifo ekya waggulu mu Uganda Katonda akulinnyisa eddaala otuuke ku top nga bano bano abankoledde ku nsonga zino. Elifu Media Bulunokke amannya ago galimu oluzungu engeri gye saasoma. Lwaki wetuma Elifu omusajja erinnya limusombo? Elifu Media lwaki wetuma Elifu omusajja erinnya limusombo? Elifu Media ne Bulunokke ne Shira Price abantu abo ba mugaso nnyo mu Uganda wano. Weewaawo ensonga muzuulire bulungi kati koleza soko kolezeemuko ku piki kolezamuko piki to omugagga wa kuno element olina 2 element emu ya mwami oli aliwa oli ow'ekiwalaata oyo mukulu oyo wakwadde element nawe soko ojje katono mbuuzeeko ate oyo musajja naye yeetaaga okwogerako ku mpewo. Omusajja oyo naye yali omu ku basajja bampaddeyo akalabo ka element yakola atya. Oyo omusajja yali ne Elifu Media be basajja abaatandika okunnyamba mu bulamu buno okutuuka. Gwe wali ne Elifu? Nze yali amuvuga era olwamulala ne mugamba omusajja ono oba bamubbyeko piki oba poliisi emukutteko piki ndaba yeekuba mu ttaka. Nangamba aliwa ne mugamba yooli nangamba tugendeyo tumulabe. Ne tukyuka ne tukomawo tumukwatako eggulire ne tuliteekayo. Ono yakeera kumpi yanangamba omusajja gwe nataddeyo bali mu kumumbuuza tunaamugjawa ne yatugambye abeera ggaba tugendeyo tufeffette mpola mpola tuyinza omufuna. Naye nga yatugamba lubyanza yatugamba tulina okunoonya buli booda buli owali booda tubalage n'ebifaananyi ebyo bayinza omutulaga. Era twakeera ne tukikolako omusajja ne tumunoonya ne tumufuna. Essaawa zino yafunye piki. Essaawa zino kati ali kumakula kati boss kati ye boss waffe ate essaawa zino boss waffe essaawa zino mugagga eyali omwavu kati ye boss omanyi okuwa eggaali eyo nga tolina ogenda eyo masavu ssebo eyo ogenda kulabirira famire yo n'abaana uzimbeko n'ennyumba oguleko poloti ozimbeko n'ennyumba ogwo mulimu gwa ddala. Fukamira baaba mwebale nnyo kwa emwe entandikwa yange. Weebaze nnyo abantu abakutteko. Jangu jasaba omusajja ali mukuba emisaamu kyonna kye mwankoledde muganda wange. Nedda se wadde no TV ndala oli ku CNN. Bulunokke n'abalala bonna bakikutte mu kalo Nantongo namulabye Kasani kusaasira yatusuubiza miliyoni yagibawadde tannagireeta nga twagala mugulira stage omusajja njagala mufunira stage bana wadde objects nga gamba bana omusajja tabanga muyaaye bikoze bityawo nga live namu ku ssente naye nga tugenda nnoonya stage yono guy alina obeera ne stage alina obeera ne permit ng'omuntu wa boodira bw'abeera tugenda namufunyeyo jacket oyogedde ku musolo bazikwata ate banagikwata totukubira bannanga ate bagitutte omusolo guli mu mmeka ye mwavuga piki omusolo guli mu mmeka tukuba emmotoka ndi 7,000 kali divorce agenda kukuwayo ez'omusolo gwe wama tebakuwoddeesa
ate tetolaga nnyo nti ate naawe nebyo sobikola nga ntandise okukola gwe ssebo oli bossiman obadde omukulu anseetinga ssebo omukulu ono bamuwadde muvuga bbiri aba yafunye desede z'omusolo eyo kayoola basaabazizi gye basinga okwagala etikka baana bwe toopu bwe muntu siza ku kyuma kino tebaba kuba abantu bano amazima singa kati nali badde oba mu kkomera baali nsibye abamawulire tulina olugambo bikoze tebaba kuba baami bano esebo sawa zino nali badde n'omukulu eremesiuno yeyagala batekuga matufa abamawulire smart tulina olugambo tetulina mugaso amawulire agalabye kyegakola abamawulire mulina omugaso gwa maanyi nnyo mu ggwanga mulabisa muwanika ebintu ku ntikko bagamba simanyi nakumanya kye tugenda bbawa era munyiikirire ddala omulimo ogwo gwa maanyi oyo kati tolimwerabira abaami bano sijja berabira mu bulamu bwange walaya era ngenda be bantu nsuubira begenda okuba nga nkolagana nabo mu nsi eno teweefuula kyenyinza okukola kwe kwebaza Brunoke ne Shira Price ne Carol Nantongo okusaasira ne Abitex wadde nga tanaba bikola ne Abitex ennaku zino alinamu ku ssente ayinza obbikola Uncle Abitex nsuubira owulidde ensonga ezo omukulu ono obutambi bwafulumye nti piki baali bagitwala buli kimu yadagamba nti byakifunya bujulizi alowooza nti ono akaba byakiyaali naye akatambi kafulumye ng'ono gayi yennyini piki gye baali batwala so Abitex kumanya ogenda bikola wakuba omulanga ne guyita mu kamera y'ekikomera ogwo gwali mulanga nno bulaza kwali kutya bulaza nkusibulire wano bannange ndowooza tuliddamu mu maaso eyo tuba twesanze bw'osanga ku kkubo tonseera ate mba nkuseera kibulaza okuleka okuvugira obwereere okuleeta bwereere nankutuusa woogenda baaba essebo onotandika otuddizaddiza onoofunamu ggwe nja kufunamu era Katonda alimpa essebo kale kankwagaliza olunaku olungi kati tula ku pikiyo ebisigadde okolweze tulabe ng'etambula banaye piki yo gye mwasonze miliyoni eno piki ebimu sente nga mekeni miliyoni 6 piki y'amaanyi kolerera wa mulimu giya abayivulagi gye tuziguze kuba tuguze piki 2 batugiddemu akantu awo batunyigiddemu awo amafuta tunyigiddemu ne bagamba omusajja katumuddizeyo akasente engeri gye mutuwagidde era yuvulagi bantu balungi bannange basangibwa awo mu Ndeeba buli ayagala bajaji bokisa TVS eyo ezo azirina mu bungi HLX 125 sebo naliko influencer wa HLX 125 abayivulagi bali ba sponsor bange ku TV bana abayivulagi era mbagala nnyo kati koleza wano wekaleza esaza kimu baba essebo essebo soko gikirawo tulabe ensonga bwe zitambula sebo kyuka mugende sebo saza kimu sebo aya weyagadde dda genda weyagale baba Erifu nze mbatadde kati omukulu enetika nga 8 ndowooza emalako na 8 era buli woginyola n'ojjukira omulanga buli gwe wakuba essebo bayise obeere bulungi bannaye mubaleka omusajja kubaako ensonga emuzikwasaganya kati Erifu batadde kale bayi beere bulungi bannange ensonga zo zitambudde kambagaliza olunaku olungi babayi
banga bisi kulekere yage